Janan Schools abatusembezza nate omulundi ogwokubiri omulundi gwaffe ogwokubiri okuba wano embuga y'e Kisaakaate. Twebaza nnyo ekitiibwa ssebo ne ttiimu yonna, directors b'essomero lino, management, okuba nga musembezza ekisaakaate. Tukumye wano embuga eya Kisaakaate 22 nga bakoze buli kye basobola okulaba nti embuga eno ejja kubeerawo, Kisaakaate kino kijja kubeerawo bulungi n'abaana bonna abakirimu, era ng'ekifo mwe mukiraba ekifo kirungi ddala, bakiyooyoose bulungi, ate nga kisinga nawo n'okusinga bwe twakireka emyaka 7-8 emabega. Ate era nawulirako nti buli ssomero lye tuteekamu embuga y'Ekisaakaate bwe tuvaamu teriddamu kubeera nga kyekimu, lyeyongerako ku mutindo, abaana beeyongerako, n'ebyenjigiriza nabyo byeyongerako mu masomero gonna ge tugenzeemu. Guno gwe mulundi ogwa 18 Ekisaakaate kasokedde tukitandika. Ku luno tubadde n'abaana abasukka mu 405. Neebaza abateesiteesi bonna aba Nnaabagereka Development Foundation, ba partners baffe be tukolaganye nabo ng'aba National Drug Authority, ba MTN, Momo, n'abannamawulire bonna be tuli nabo wano, n'abalala bangi ddala abakoze okulaba nti Ekisaakaate kino kitambula bulungi nnyo bwe kiti nga bwe kitambudde. Leero olunaku lwa 10 nga tujja kumaliriza ku Lwomukaaga nga 18, era tusuubira nti abazadde bangi nnyo bajja kukyetabamu, n'abantu abalala bagenyi bangi nnyo abayitibwa bajja kwetaba mu Kisaakaate ekyo, abaana nga boolesa ebintu bye bayize, ebimu ku ebyo bye bayize kubanga tebasobola kwolesa buli kimu, naye ng'Ekisaakaate kibaddemu ebintu bingi ddala era nga bwe kibeera bulijjo. Abasinga mumanyi nti tukola nnyo ebintu eby'okuyigiriza omwana nga tumuteekateeka abeere mu biseera bye eby'omu maaso bimugendere bulungi, nga tubyerera ku baana ab'emyaka 6 n'okutuuka ku myaka nga 18. Ng'omwo mwe muli ebyemikono, mwe muli ebyokubayigiriza eby'omu kibiina, bayiga eby'ennono, bayiga olulimi. Olulimi kirungi omwana okumanya olulimi lwe. Twesiba nnyo ku Luzungu era kyova olaba nti bwe tutuuka okwogera Oluganda ate ne tutamattama nga tetumanyi bulungi, naye lwakubanga tugenda ne tutaluwa tetubiwa biseera bye tusaanidde. So n'olwekyo olulimi n'omuntu gy'ava, obuzaala bwe nakinaki, ebyo byonna bikulu, kubanga omuntu okumanya gy'avudde gy'agenda ate era kimwanguyira. Omulamwa gw'omwaka guno gwekusse nnyo ku tekinologiya nga kye kintu kati ekiriwo, ate era nga mu buli kintu kyonna ekikolebwa tekinologiya abeeramu. N'olwekyo abaana baviira ddala buto nga bakoze eki, nga bamanyi, nga balina okuyiga okukwataganya ne tekinologiya. Tekiringa edda bwe kyalinga nti omala kutuuka ate mu bibiina bya waggulu, naye kaakati baviira ddala buto, era nga kisaanidde okubayigirizaamu ngeri ki ey'okugikozesa obulungi, kubanga ate era bayinza okutagikozesa nga bwe kisaanidde ne bafuna obulabe mu kyo. N'olwekyo ekyo kirina okukolebwa. Abaana bakoze ebyemizannyo, tuva mu byakuwuga nga bwe mulabye,
Wabaddemu n'okubuulira okwenjawulo mu Kisaakaate kino nga emyaka emabega twabuulira ku bya ebiragalalagala, drugs and substance abuse, okuziiza abaana okutandika okunywa ebiragalalagala kubanga bwe babitandika nga mwenna bwe mumanyi kizibu nnyo okubirekera awo, byonoonye obulamu bwabwe. Omwana ayinza okuba nga yandibadde mugezi nnyo oba nga ddala mugezi, oba omwana yandibadde alina kyeyekolera mu bulamu bwe, naye no basanga nga ebiragalalagala bibawadde ki obuzibu. Tubadde mu radio nga bwe mulabye mwenna, ekifo kino Janan balina radio, school radio, era abaana nayo ettanidde. Ne mulaba batubulidde ku bintu bingi nnyo bye bayize mu Kisaakaate, lwaki era bali mu Kisaakaate, era ne tusanessira ku eyo ensonga ey'ebiragalalagala kubanga kintu kikulu nnyo omwana okumanya okuva nga muto nti waliyo ekintu ekyo ekiyinza okwonoona obulamu bwe, ate ng'oluusi kiviira kwabo b'oli nabo ne bakusindiikiriza n'otandika okukola ki okukozesa eddagala eryo obubi oba okunywa ebiragalalagala kubanga nga bwe muwulidde abaana abamu badde batugamba nti ababinywa bagamba nti bawulira bulungi, naye okuwulira obulungi okwo kutera kubeera kwa kaseera katono nnyo, ate era nga naye ne baddamu ne babinywa, ate era mu kuddamu okubinywa okwo nekola ki ne kwonoona obulamu bwabwe kubanga babeera nga omubiri gwabwe gubeera addicted oba gumanyiira nga buli kaseera gubatuma nti yongeramu kati ng'eri obulamu bwe bwonooneka. So n'olwekyo twalaba nti ekyo kikulu okubeera wano n'aba Drug Authority, National Drug Authority bajje bayigirize abaana bababuulirire basobole okwewala ebiragalalagala, n'abo ate abakitandiseeko basobole okuba nga ki balekeraawo kubanga era babeeramu. Omukulu omu ow'ekitongole ekyo atutegeezezzaako nti nga bwe bagenda mu masomero amangi baaliko ebuddo ne basangayo abaana abaali mu Kisaakaate eky'emabega ng'ate be babuulirira bannaabwe ku nsonga obubi obw'okutandika ebiragalalagala, baali ba ambassadors. So n'olwekyo abaana baffe wano tusuubira nti bye bayiga wano bagenda ate ne banga bayigiriza bannaabwe nga babigamba ku bannaabwe ne basobola okukola ki nabo okugasibwa babeera ba ambassadors b'Ekisaakaate mu ngeri ezo ezitali zimu. Njagala nnyo okwebaza abazadde abatwa abaana ne batwesiga ne batwa abaana okumala okusuuka mu wiiki 2 ne bajja wano ne tubeera nabo ne tusobola naffe ate okubeerako engeri gye tubayambamu. Tubeebaza nnyo era ng'ate n'abazadde nabo twalina session yaabwe wano ennaku entono eziyise, nabo bajja ne bayogerezeganya n'abagunjuzi era nabo ng'abazadde baba n'ebibasoomooza, ate era naffe ne tuba nga tubabuulirako bye tulaba ebyo ebisoomooza abaana. Kwegamba Kisaakaate kino tekireka muntu yenna mabega kuba tetusobola kugamba nti tubeere ku baana bokka. Abaana bwe bava wano baddayo mu bazadde, n'olwekyo tubanga n'abazadde nabo tulina okukola ki okubayita ne twogera nabo ku nsonga z'abaana baabwe kubanga kyetaagisa. Neebaza nnyo buli omu era nsuubira nti tujja kulabagana ate mu bungi ku Lwomukaaga nga 18 mu kuggalawo Ekisaakaate kino ekya 2025 January. Mwebale nnyo.